Abantu bano abasoba mu bina be bamaze ebbanga nga babangulwa ku ngeri gye bagenda okukola emirimu gy'okubala bannayuganda okugenda okutandika ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi 18 omwaka guno. Bano abaakungaanyizibwa mu disitulikiti zonna ez'eggwanga bamaze ebbanga lya nnaku 10 nga basomesebwa ku mateeka ssaako n'engeri gye bagenda okukolamu emirimu mu nteekateeka ey'okubala abantu giyite census. Mu bano mukiikiriddwamu ab'ebitongole ng'ekya KCCA, Minisitule y'ensonga z'amawanga ag'ebweru, ab'ekitongole kya poliisi, amagye n'abalala nga bonna bakuyamba kubala abantu. Balayiziddwa mu maaso ga Minisita Aston Kajala ne beeyama okubeera n'emmizi ku bye banaakuŋŋaanyanga nga si baakubyeyambisa okuggyako nga baweereddwa olukusa okuva mu gavumenti. Ab'ekitongole ekiri mu nteekateeka eno ekya Uganda Bureau of Statistics bannyonnyodde omugaso gw'okubala abantu omuli okwagala okumanya omuwendo gw'abannayuganda ensangi zino kisobose gavumenti okubateekerateekera. Bano bannyonnyodde n'emitendera gye bagenda okuyitamu mu nteekateeka eno. Census eringa etandise nti bano bamaliriza ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogujja lwa wiiki ejja bagenda kuba batandika okusomesa ate ku district abagenda okuva mu magombola gonna abasupervisa b'amagombola. Minisita Kajala alabudde abasomeseddwa okukozesa obulungi ensimbi z'omuwi w'omusolo basobole okukola omulimu obulungi era n'abasuubiza okusasulwa gavumenti obulungi. Therefore, the 2014 census should be regarded as a golden opportunity for you to update the information about the socio-economic status of your representative districts. Abakutidde okuyigiriza bannayuganda be bayize kiyambe okwanguyiza gavumenti enteekateeka eno. Mu kubala abantu kuno okubeerawo buli luvannyuma lwa myaka 10, gavumenti ebala amayumba n'abantu abagabeeramu. Okw'omulundi guno kwali kulina okubeerawo omwaka oguwedde kwayongezebwayo okutuusa omwaka guno olw'ebbula ly'ensimbi. Sefuma Joseph Innocent ne Decent Segujja be bakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV.